nsaba okusanyukira wamu nammwe kuba mmanyi nti muli basanyufu. Nze sirabanga ku muntu akomye ku mugo gwa ntaana nga maama Mato. Mbategeeza tusigadde tubanjibwa ssente z'eddwaliro. Tuli mu mitwalo nga 80 ze tubuzaayo okusasula. Naye mmanyi mujja kunkwatirako. Then ennyumba nga bwe mubirabye byonna bwe mbibalaze, tuli ku okusiba bbiimu ku whole plate, then tugenda ku kusereka. Byonna nsaba munkwatireko, nabyo tubimalirize. Tumale ekintu omulundi gumu nga tukikoze nga tukimaze ate mu mutima mulungi. Njagala muddemu okundaba nga tuyingira nnyumba. Saagala muddemu kundaba ng'era nzize kukaaba. Njagala muddemu okundaba nga tuyingira nnyumba. Ng'omulwadde wange bw'atyo waali. Kati tugenda tubuuze ku dokita. Mbadde njagala omubuuzako ne bangambye ali mu theatre. Olukindo nalulayo mu kifaananyi. Naye baaba luwanvu baba. Luyitane ku kundi ate ne luwetanamu. Naye nga lunyirira ate nga nga luyonjo. Uwa. Oteeka eno bbali tokwatako. Nga mulukumye nga luyonjo terwenyonyazaamu wadde n'akamu. Ate lugenda kkala bulungi. Kale nze mbategeeza nti gye ngenda okutwala maama Mato abatasobodde kujja mulaba mu ddwaliro temulinnyayo okumulaba. Bantu balina akajanja bategeera nti olina gy'omututte nange kaŋŋende ndaba omulwadde nsobole okulaba ewa gundi. Nze manyi gye mutwala ekibi kidda wa nnyini kyo. Nze manyi gye nakijja kati siyinza kukizaayo kuvundira eyo kantwale gye ntutte ng'ennyumba bwe tugimaliriza anaaba asobodde okunkwatirako ompeereza ku mobile money. Anaaba tasobodde ng'ompe Sarah. Naaba tampadde Sarah nange nkusabira ofune. Bw'onaaba ofunye era olituwa. Ndowooza tugende batuggyeko kanula naye nze abajja kunona ndajja kunona edda ffe tujja tutambula. Nga luwaziryamu ebinyeebwa ze nalitunze ne bampa ssente. Era kutunda zino. Toyanziza bonna nga batuwadde essanyu nga tumale okulaba dokita. Bwe mba simusanzeeyo nga simulabye bangambye ali mu theatre mbaagaliza birungi byereere. Sinze ndabye ku maama ng'ateredde. Maama wange kyamuluma n'agamba ggwe omwana nze yandirabye obwereere bw'ate ggwe obulabe ne mugamba kati omusawo gw'oyagala ate ye yaba akunaaza ne mugamba guma ebyokuswala bizze emabbali nze sigenda genda nkwogereko. Ate ffe twejjanjaba bulijjo. Omwana omukazi omwana asera na nnyina. Omwana omuwala asera na nnyina. Bana nze nkoye nva kawaala. Tuveeyo tuva kulya nakati. Ono agenda kulya ki? Bamugambye kulya ki? Kamonde oba omuceere naye nga tebiriimu butto. Omusawo abibawadde oba eri gye mbatwala mwabitegeseeyo? Tewali kyatuwadde. Nze abasawo bwe bansoberera. Olya bulungi, olyeyo Jeffumbe, olyeyo kino, talina kyakuwadde. Musula bulungi bantu bange, essimu yange eri 0752101113, essimu endala eri 0776101115. Tusaba ku buyambi tusobole okumala olubimbi lwe twatandika olw'okuzimba ennyumba ate n'obujjayo.
nze ndi muntu ng'oggyeko ekyokubeera omusawo ndi omuntu eyakuzibwa abazadde era omuntu yenna nange ayagala okubeerako omutima oguyamba abantu kubanga era ogenda n'osoma obusawo tekibeera just kukola busawo okutuukiriza mukolo baki naye ebeera passion okumatizibwa ku mutima gwo ng'ofunye omuntu gw'oyamba kati abantu bano emirundi egisinga obungi ekyamazima nga otunuulidde omuntu weewuunya omuntu gy'abadde omuntu embeera gy'alimu n'omutima omuntu ono gw'ayina agenda ayamba omuntu ono nga talina kyamuyita talina kyamufunako talina bwamumanyi naye ng'omuntu olabira ddala singa tayambiddwa mulongo yalibadde takola ki taba mulamu yalibadde specifically tugende ku doctor tugende ku mama mato yennyini mama mato yono omukyala gwe nnonye gw'osiibudde omukyala oyo nsooka okwetondera nti bwe nali mukuweereza essimu yange oyo Isaac yagisigaza kuba nali nva mujjayo eri bingi ntwali tugenda mu weekend eyo essimu ya mikwano gyange ab'emirimu abagikubako ya Monday to Friday weekend sigiteekako nkwata yange ya maka gange kati olwokuba yali simanyi gyenjire senengamu kasita omwami wange alina kwakola ki kwanfunira nkwetondera nti saamanya mbutuufu nange nakusindikira omulwadde nga ndowooza typhoid infection malaria nali ndowooza era omwana yamuleta namugamba gamba Dr. Tom amumpeera ekitanda ennaku nga 3 ninga nze musawo nno amunteereko amazzi olwo namulabanga aweddemu nendaba n'okusesema nga kungi n'embiro nemmanya agugaba mazzi ndowooza nemugamba mugambe eno gye mujja abadde talina neeti mpaka lwe nagamba abikebere mu musaayi kugamba nange olwomaliriza weekdays zange ngenda mu weekends sooka okwetondera nti wannoonya kusimu okumbulira embeera y'omulwadde n'otanfuna naye nkwebaza kyonna kyewakola nga ggwe olwo omulwadde omureceivinga ngajja omulwadde oyo yatuuka ng'ali bubi ng'ali bubi nnyo yali mugonvu nnyo olubuto luzimbye asesema talina mazzi mu mubiri awenyera ye mulwadde yali addukanidde ebbanga weewaawo yalina omusujja naye era kyatutwalira obukugu okukola n'okunoonyereza okuzuula kiddala ekituufu ekyali kiruma omulwadde oyo nti singa yali agenze mu ddwaliro ettonotono kyalibadde kyangu abasawo obutategeerera ddala omulwadde ono kyalina kubanga obubonero bwe yali alina bwali nnyo nga bulaga nga alina omusujja naye okunoonyereza ne kulaga nga ekyenda kye kyali kyakoze ki kyali kyesibye nga yalibadde yeetaaga okuba nga alongoosebwa okulaba ng'abona ate amangu kubanga bw'olwawo okumulongoosa ebyenda ebyo bwe biba byesibye omusawo guba tegubitambulamu bimanyi okuvunda munda sinakindi n'omulwadde aggwamu amazzi because ekyenda kiba tekikyanywa mazzi tekitambula mazzi mubiri gabeera gonna asesemye nnyo ne electrolytes tekyabalansinga emirundi egisinga obungi batera okukola ki okufa amangu so twalina okukola decision emukolako naye nga bw'oba otunuulidde omuntu yali akwasa ekisa ekisooka talina ngalo tasobola kutambula tasobola kweyamba talina na lugoye talina kwegamba ng'olabira ddala omuntu embeera gy'avuddemu yali mbi nnyo it was too much for her. Ekyo kyo kituufu mama mato ye too much nze sibonabonanga na muntu mu kooti y'amaka Dr. Yogola banaye kako ka background katono abapya bakatwegatako n'abakadde abalaba programu yaffe eno nze nali sigenze mujjanjaba oyogola bayakafiirwa bba ngenze gamba muntu nti ng'olabye okufiirwa bba nsanga wasula dokita nenga manzaani mukama gwasobola okuwa ekisenge n'eddiiro nentikako omufaliso ku buliri gwenjagala nenjalako essuuka zenjagala ddala siyinza kuyamba ku muntu ono n'afuna ennyumba ng'omukyalo oli ne bw'omu akatimba k'ensiri talina wakateeka n'olwekyo nali ngenze mugamba nti nzize kuzimbira nnyumba era ne mugamba nti amataffaali nga yiyeeyo ne mugamba haddiko wawuuli wali
mugamba mudeeta abaana basombe tutandika okuzimba nengenda okulaba gwe ngamba ali mu ntebe bwati kitebe kiri awo kikadde kadde abekooti y'amaka bakimanyi mu vidiyo mwekiri ali omwo ngamba omukazi yandibadde omusanyufu nadda mu kwenyigootola ne mugamba jangu tugende mu ddwaliro so kati ye mukyalo oyo gwe tuyina naye neebaliza ddala nnyo operation yagenda etya dokita operation y'omukyalo oyo yali nzibu nnyo kubanga omukyala munene already ekyenda kyali kyetuze nga kyetaaga kusalibwako ekyo kyali kyonoonese ate tulyoke tukiyunge ekyali kisigadde okulaba nti ate tafuna bino byakumuteekamu kufulumira mu saidi buno obupiira bwe bateeka mu saidi naye Katonda n'atuyamba naaba nga yadda engulu bulungi ne after operation okulaba nti yasobola okupiikinga amangu angambye yali atidde omulongoosa kati nze ate abategerera siriiwo mbuulira mu firimu eyo bannaye nsonyiwa kyo bula nkwetondera essimu yange ekyo Isaac kyagenda naye bannaye nkwetondera omwana musawa nyumiriza kyokka gwe n'otabiŋŋamba na ku ssimu musawa ngambye Mulongo buki watuwa balwadde munnange watuwaamu ono konze nga dokita teyeenyiwa nagamba dokita nga tafaayo nagana bamulwadde omanyi omuntu ng'ogenda omulongoosa oba weetaaga omuteekamu akapiira okusobola okuggyamu ebintu ebiri mu lubuto n'empewo eno eba yeekutte ekyenda kireme kwabika naye omulwadde ekyasinga okunneewuunyisa bwe bamuteekamu akapiira munne muwala bwe yali amujjanjaba yamugamba akapiira bakateeka mu ba covid kati engeri gye bakateekamu baba covid kirabika naawe owedde ate bajjanjabakoko n'omuntu n'ava covid so omukyala n'asooka n'agaanira ddala okumuteekamu akapiira naye ne munnyonnyola mu buntu mu ngeri ate n'ey'okusaaga seriously ne mubulya ne mugamba nti emotoka bwetomera omuntu naafa gwe toddamu kulinnya mmotoka ogaana kulinnya mmotoka kubanga yassa omuntu toyinza kugaana kuteekamu kapiira kubanga gwalaba gwe bakateekamu yafa memugamba nti Mulongo Sarah bw'aba yaneesize n'akusindika ewange ate nga nange nkutunuulidde nendaba embeera mw'oli n'ebizibu byennyini byoyolekedde by'olina ku lw'oli bw'oba weesiga oli nange bwalibadde okola ki onneesiga because siyagala kukulongooseza bwereere so ate saagala kugaana kukulongoosa kubanga ogaanye okuteekebwamu ekintu etaaga okuteekamu ng'omusawo omanyi lwaki olina omulongoosa finally ekyasinga okunsanyusa omukyala yakkiriza yatwesiga n'agamba ku lwa Mulongo kale Mulongo tayinza kunkolera kibi yagamba so ne tumuteekamu akapiira n'afunamu relief yali tasobola kutambula olw'okutya kuli okw'omulongoosa yagamba kati mponye wadde akapiira bakataddemu naye nkoze eki mponye n'ava ne mu kitanda n'atambula nadda eri naye ne tumwamu obudde ndanga nti awonye abawuliriza bange bwe mba nfunye mulwadde mba sinafuna ssente omulwadde we bamuleeta gyendi nga balemereddwa dokita nga bwe yambuuza lwaki ondeetera bavundu baweddeyo bamundeetera nange n'ennyumba nange nembuuza nti bulijjo muli luddawa ate bambi naye naakuddamu nti tubadde tusoose kwerwanako naye tulemereddwa nkwebaza nti bwe mba nsindika ninga sindika mu ddwaliro eryange boda twaliwa Dr. Tom motoka twaliwa Dr. Tom ate nobadde sirambulangayo nti eno yonna eddwaliro ddene bweri ti bulijjo ekitegeeza fula eno yonna mugiriko of course yonna okuva eri paka enkoma eri gye nteeka abalwadde bange eno mbadde situukangayo eddwaliro erina departments zonna weewaawo lisinga kola ku bakyala bazaala na bizibu by'abakyala naye liyina byonna era nange we nakumanyiraawo omukyala twali mu musomo nange no saakunyumiza origini yakukumanya ati omukyala nfuna omukyala alina complication nange nyina badokita abalala kati nkubira dokita omunze gwe mmanyi aŋŋamba Mulongo siriiwo abantu bombamanyi naye siriiwo bamugamba omukyala ono okusinziira ku bbaluwa bwazirese n'ebirala kati omukyala oyo
kamwogere erinnya bamuyita Hajati Janati Ddumba naŋŋamba nze nyina ate dokita omulala gwe mmanyi muntu mulungi namugamba Hajati ebyange ng'obimanyi ebyange nga byakinaku ebyange nga biki naŋŋamba oli amanyi abantu ayagala abantu nga ye bwotyo nonkyayisa badokita bange bewasanga mmanyi bewasanga mmanyi bonna n'obankyayisa tenendabanga gwe wali esaana kuwa kooti y'amaka no weewaawo mu butuufu nina essanyu lingi okumanya kubanga okuva lwe nakumanya ng'omuntu nina ekintu kyenkuyikiddeko naye si kikuvangayo kukikugamba because ebbanga lyonna era professional dakiika emu okuliziganya kintu kitono naye neewuunya nnyo buli lunaku omuntu ayamba omuntu ddala atalina kyali omuntu ayamba omuntu nga talina bwamuyita omuntu ayamba omuntu ali mu mbeera kati ng'omukyala ono gye yabaddemu omukyala yajja alina olugoye lumu mu butuufu ng'omukyala n'olusu lwennyini olumuvaamu nga si lulungi nga n'okunaaba n'okulya nekyanalya nga takirina nene neewuunya paka kati abantu bano bava mu byalo ewala eyo yonna gye bavudde tolinaako ssente gy'omufunako naye ate gwe n'okola ki n'omuteekamu so olw'omutima gwe gw'olaga omuntu oli naffe nange nga nze Tom mpulira mulimu nga mbeera musanyufu nnyo bwe mbeerako nange kyensobola okukola ki okuyamba kubanga tetuliwo okuyamba bali bulungi bokka wabula n'abo abali mu mbeera embi bwetyo bajja nno olumu nange ne mbakoowa nno dokita anagamba maama twali tutudde mama nga nzaalira ddala batutudde awo tunywa obuugi tuli mu mboozi zaffe za famire essimu yange neevuga era nga waliwo omuwuliriza omulala ayina omulwadde kyenava mugamba maama mpulira nkooye kooti y'amaka yakola wati imuka gwe eri ogenda olaba ebizibu byaba naye okwolwo nali mpulira nga kooti y'amaka entamye nebaza nange ate neyanziza nnyo ekyo kyoyogedde neyanziza neloza mukama bwati waba yakola omuntu ogenderayo mpola kuba nze essanyu lyange muntu gwe nnyambye kubanga awonye essanyu lyange kusanga mukyalo oyo nga musanze atambulira nati mbadde simanyiye eno musanze gy'atambulira neŋŋamba eno situukangayo kati ndi musanyufu nnyo tukweyanza dokita abo kiwulya mpulidde ogamba wano nze nange nakumanyira ku bakyala waliwo biki ebirala ebikola waliwo sikaani ezikebera embuto ezikebera byonna ebikwatagana ku muntu waliwo okukebera omusaayi waliwo ebitanda endwadde zonna endala zijjanjabibwa byonna ebibeera mu ddwaliro eddene naye ebyo nga tubivuddeko sisobola kwerabira omulwadde oyo yampa challenge gyendudde nga yes abantu bangi ku nsi bolongoosa nojja ekiro n'oyimirirawo n'oyamba omuntu oyo ng'ozze ekiro oyise oba mu kafyu obunyeebunye oluusi mu mbeera yonna n'olaba ng'otaddemu kinene naye balwadde teri mulwadde emirundi egisinga avaayo n'agamba thank you naye omukyalo oyo bwe twamala omulongoosa ne tumuggyako plaster nga wayiseewo ennaku lumu bbiri tumugamba lya omukyala yava mu kitanda n'afukamira n'olukendo lwe n'aŋŋamba dokita neeyanziza nnyo nange nemugamba teweebaza Dr. Tom because nze obadde tomanyi naye weebaze mulongo eyasobola okujja eyo deep n'akuleeta mu ddwaliro n'ofuna obujjanjabi. Dr. Kasembayo, olugendo olwo nga luwanvu nnyo mbadde sirabanga naliko Bulaaya nga banzijanjaba mitima biki ebyo nalaba kubayina bwe twalina enkindo empanvu naye nga manyi za mutima sirabanga muntu wa lubuto ayina lukindo luwanvu bweru lwaki olukindo lubadde luwanvu nnyo nanti kati yali yalongoosebwa emirundi mingi ng'azaala kati eno wansi ng'ebintu yawona weekuttekutte buli kimu nga kyekwatidde mu lukindo kiwonedde mu lukindo kati bw'oba olongoosa olina okwewala ate okuyita mu ebyo eno mu ebyo ebyetuze because oba oyinza okubidamaginga nekyokubiri ekyenda ekyabadde kyetuze kiri eno waggulu kuva ku lubuto nga wakava ku lubuto ng'okkirira kati oba toyinza kulongoosa ng'ova wansi olina kuviira waggulu ate ekyala engeri gye yali nga asimbye ebizibu ebirala bingi twalina okukola kye bayita exploration
okunoonya n'otunula ku organs zonna endala ku kibumba kye ku lubuto lwe biki okakasa nti byonna ogenda kuggalawo naye byonna biri mu mbeera ki nnungi. Byala byali mu mbeera nnungi. Byali mu mbeera nnungi ate n'olukindo olwo lwogamba oluwanvu lwawonedde mu nnaku mmeka? Nkyogedde nze nkindo nzimanyi ze ndi senior. By the way doctor, ngenda n'okuddayo nsoma obusawo seriously. Ngenda gamba love wanzikiriza n'enfuna obudde ngenda kuddayo nsoma obusawo. Olukindo nzimanyi bulungi bannange luyonjo lugumye lulungi nze mbadde ngenda naddulya. Kana tusaba tubasibule Dr. Toya akagamba akatale ke katudde waffe. Bannange tubeere n'omutima oguyamba ate n'omutima ogusiima abo abaddeyo ne bayamba abantu be bayambye nga tebalina nakye babafunamu kiri awo. So neebaza nnyo ng'ovudde kwebaza maama wange ne mukyala wange abambeereddewo naye neeyanza nnyo olw'omukwano gwe nnina ne mukyala Mulongo Babirye Sarah kubanga ayina ekyo kyendaba abalala kye batalina ekyokwagala abantu naddala abantu abaavu ate omuntu ali obubi naye oli n'amwagala nga talina kyagenda kumugjamu tayagala bwe mupi tayagala bikiina. Toyanzege neyanzanya akadde kano sincerely Dr. Tom bulijjo munoonya naye nange nga simulaba ng'era leero mbagambye sigenda kuva ku ddwaliro lino ne bwe ba theatre ngenda kugirinda amala okugivaamu kamuleka agenda azaazise abantu be nange neyanza nnyo omulwadde wange. Temwerabira nti tusiibudde tubanjibwa nyina ebbanja nyina fayiro nnene bandigindaze nako nenjibalaga nyina fayiro wano nnene erimu amabanja ndigibalaga omulundi omulala naye nsaba gye tunakomanga okusasula obulungi gye bajja okko omutwanirizanga nga tebatutya bwe tutasasulenga bulungi bajja tugobaganyanga aba Mulongo nabakowa mu batwale ewalala. Mulongo Babirye Sarah ge mannya gange ndi wano Florence Medical Clinic wano enakulabye ku muvule ewa mukwano gwaffe Dr. Tom Senkungu. Anyongedde okwaniriza mu programu yaffe kooti YAMAKA wano ku Star TV emnyanya y'eggwanga ate era nnyongera okwaniriza mikwano gyange mwenna abali ku live stream mwebale kulaba era mwebale kutubeererawo mu programu yaffe kooti YAMAKA. Olugendo luba luwanvu ddala naye Mukama Katonda bw'akuyamba n'ogenda ng'olufunza Omuganda agamba nti ofuna w'onywera ku mazzi n'ogamba bannange weewaawo era nga weewaawo. Olwaleero byonna obirabye nkugjeeyo mu ddwaliro tuwulidde ebigambo bya Dr. Tom ate tuwulidde ebigambo by'omulwadde bitonotono kati ate tuli waka genda tunyumizaamu embeera y'okumujjanjaba eri etya jjajjanjabirwa eyo bantu omulwadde bamujjanjabira California. Osakaki omulwadde essimu yange mujimpe wano omulwadde bamujjanjabira California. California bye bibaawo ente ziba zikaaba embuzi ziba zikaaba n'ebirala gijjeeko biba bikaaba. Tujjukire nti embuzi y'ewaka wano yazaala abaana twabalabyeko yazaala abaana 2 balamba omulenzi n'omuwala naye bakaaba ekiro babeera bakaabira ki. Tulinawo n'enkoko nayo yazadde obwana buyitirivu nnyo yazadde obwana 16. Tulinawo n'omulwadde mama mato leeta wano saagala kwa buzindaalo wekakaba otuuleko bwoti abantu balabe nti gwe bajjanjaba asituka wesetule amannya go gwani? Amannya gange bampita Nakkazi Josephine. Muzzukulu wa Gabunge Buwaya. Muzzukulu wa Gabunge Buwaya. Bwali oli mulwadde nnyo biwayi tosobola byogera. Obulwadde bukuli butya? Obulwadde bugenze bukakkana muganda wange banzijanjabye nsanyuse nze gwolaba essanyu lyali lijula okunzita nga nkaaba bukaabi nga ntuuka ekiseera ne neebuuza naye bannange singa Katonda teyandeetedde Mulongo nabadde ngenda kukola nti ye ne ssente nnyingi ze sikwatanga nako bukyankula kutuuka wano myaka 37 nandizigyewa. Awo nentulika nenkaaba nentuuka essaawa n'agamba nti mama mato simuzzaayo eri emmanga
nti bwe muzaayo mbanga atajjanjabye. Ne ŋŋamba yii Katonda nga bagamba gyali. Kati nange bagamba omukopi alituula n'abalangira nzaani. Awo ne nkaaba ne mpuliranga ng'ennaku essanyu bwe limpirirako nga nkaaba bukaabi. Naye banzijanjabye nammwe abakooti y'amaka mwebale kujjanjaba na kusaba n'ebirungi byonna bye mukoze. Ne muganda wange Maama Sarah, Mukama amumpeera omukisa kuba nze sirina kyakumuwa. Kuba ntunuulira n'obwo obukadde obwanteekako omusajja yayogera n'alyoka ŋŋamba ate ggwe mukyala Nakkazi konze wangi mulongo abantu abaweerako kitundu. Kati gw'ojja kudda wano obeere nga weekoza manya ekitundu kyammwe. Natulika ne nkaaba ne ŋŋamba naye Mukama Katonda ngenda kuggyawa ssente nga ndi mu kasenge nga ne ssente zennyini zaŋŋamba simanyi oba ssente mmeka oba mmeka. Naye bwe nawulira ng'agamba obukadde obubiri ne zigwamu nawunga. Ne mpungira ddala paka bwe nagamba nti oba ennyumba gye baba bakomya basobole okuggyayo basobole okunsasulira obw'obukadde nenze ŋŋenda buggyawa. Ne maama neebaza nnyo maama wange muto wange kyankoledde kyonna kye simanyi. Nsabira mikisa n'abakooti y'amaka mbasabira obuwangaazi n'omukisa kuba sirina kye nnyinza kubawa. Nze ntuuze okuweza emyaka 27 ng'obukadde 2 obwo sibukwatanga nako. Byogedde bifu obukadde tebuli 2 obukadde buli 2 emyaka tegiri 2 emyaka giri 3. Bimanyi nakubimanya nze nawunga. Byonna byeyogedde bifu obukadde bwali 2 n'ekintu n'emyaka gyo tegiri 2 nagyo giri 3. Onyongedde okwaniriza mu programu yaffe Kooti y'Amaka wano ku Star TV. Akati n'osalawo nga mutima ogamba singa ennyumba waakiri yo eggwa manya singa bagiyimiriza ne basobola okunsasulira ezo ssente ze mpulidde empitirivu ze sirabanga nako wamu nti ziizo. Kati oli mu mbeera ki mu ddwaliro ebintu biri byewalinga ofuluma ebintu ebyo binnyonnyole ku bawuliriza. Olumbe ngenda okutuuka mu ddwaliro nga Dokita Tom nga mbuuza nga ŋŋamba naye kiki nga tumugamba alusa nga ŋŋamba waaba alusa nga abampa eddagala nga bankuba empiso nga emikono gino gyonna gijjula gyonna nga gizimba bwe giti gino gyonna mpiso zino zonna nti ogiraba ezo zonna kuno kwonna nga kwonna kujjula empiso kuno kwonna nga nzimbazimba nga neekyawa kuno kwonna nga bakaba nange empiso nga zimpitiriddeko. Naye nga dokita amala nga mbuuza nga ajja ku makya nga mbuuza naye gwe mukyala Nakkazi konze wangi nti nga anyimirire ku kitanda bw'ati ng'atandika okunsomako nga ŋŋamba simanya wano wabeerawo mawuggwe, simanya wano wabeerawo biwoowolo, simanya wano wabeerawo nsigo, simanya wano wabeerawo mutima, kaakati wano wabeera ebyenda kyogamba wonna omubiri gukuluma. Nga mugamba nedda nga ŋŋamba kati awatuufu wa wakuluma nga mugamba dokita wano wansi we wannuma nga nsese kubaye nga yansomako byonna ebindiko nembuuza kati ekituufu kyekinze ŋŋamba lubuto naŋŋamba lubuto olulaba nti eno paati eriko kino nene eriko ebiwowoolo eno eriko ebibumba eno eriko byakusomesa wabiyiga. Nabiyiga kuba nali mmanyi nti oba ebyenda bitambula mubiri gwonna biri wano nga simanyi. Ebyo ebintu byewasesemanga byatandika omaze kutandika treatment. Kati dokita nga mpa eddagala nga ndibeerako nga ntandika okulimira. Kati lwatwagendayo lwali oba lwali okuna kuba nze n'ennaku nabadde sikyazijjuka. Tofaayo kasita tosasula mwezi. Nange nga nkola kinga. Ba Michael ne Isaac balina okumanya ennaku z'omwezi bali mu nnyumba za bupangu. Toseka nja kugoba wano. Baba. Toseka wano waliwo amateeka wano nga wajja toseka. Nange nga nkola kinga ngamba oba lwali lwakusanga. Ennaku nkugambye enfaaki ngende nkola ebirala ennaku nagambye ziveeko
oli ku Star TV program kooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gamanya gange nyongera okubuuzaako nyongera okubaza emirimu ekyasinze okundewuunyisa bwe yabadde annyumiza lwakuba mbadde njagala yabinyumye ate banganya n'okumwogeza ennyo era ngenda muleka kambi banyumize nga bwe yabinyumiza yaŋŋambye nga tetunnamuleeta okumujja mu ddwaliro yaloota ng'avaamu envunyu yenna ng'avunze mbu ne yeegamba naye nze omuntu omulamu nvundira ntya ku nsi bwe nti nga sinaba te kugenda waabwe kumujjayo si bwe kyali nga siina nasuubi nga simanyi nga kale walaga eyo puroguramu nendowooza oba n'okubivaako wabivaako nga nze siina nasuubi nga simanyi nti ogenda nakujja eyo kakati kwe kuloota bw'atyo kyokka ngenda okujjayo okuddayo mutwala mu ddwaliro ate ebintu byonna nga bwe yabirootanga nga byonna bwabisesema bwabifulumya kuti bwabisesema bwabifulumya naye bwe nagambye dokita namubuuzizaamu nangamba mbwe ebiwuka bitera kubeera mu mawuggwe naye kyeneewuunya siri musawo omuntu omulamu oba otya n'ebiwuka mu mubiri kati byandifulumye ddi nkitya n'essaawa ya leero nkyakyebuuza nkitya kuba nakibuuzizza kijja kitya ebbanga eryo lyonna nze sikirabanga nako wadde okulira omuntu ekyakyefaananyiriza bw'atyo nze nange nakitudde omuntu okubeera nga tuli balamu ng'ate omuntu ng'oli mufu kuba kati singa maama Sarah singa tewajja kyoba nange saagala kuliraana nnyo ke katundu kano kendeseewo kwegamba emirambo gibeere eno fe abalamu tosekeera wano seka emirundi ebiri olabe kyamira omulwadde addayo gye yava nange nebaza katonda nebaza bawala bange bonna nebaza Bridget nebaza anti nebaza bonna Stephen bonna abo ababeerawo munaye ne bakuuma omulwadde kuba ffe tetusiibawo ewaka kale jangu mwangi jangu basiibule maama wange omukalanda atera okujja wano nambuuza leero muwala nkuwadde ki amumpeera omutima ogwo aleme kkula akyuka abeere n'omutima ogwo yenna mbooze maama wange oyo mukama amumpeera omukisa anti oli omukulu akola eyo ku Shanita gyagenda yatugamba nti twatuuma erinnya lye saaluuni ate nga tewali kye tumuwa kati ye alina okukeera ku makya n'agenda n'alaba emirimu kati ono omuto ye n'asigala nga waali ewaka asigalawo yagambye kati nse ndi maama wo kunzi oli maama wange kati buli ssaawa ajja muwala nkuweeyo ku mazzi nkuweeyo kaki nti maama ndi bulungi nti kale twafunyemuko obuzibu awo ennaku nga bbiri nti omulwadde waffe abadde alina ekintu ekimunyoola naye good enough nenkubira dokita nayogera naye ku simu kwe kukyusa eddagala lyemulaba awo ke kaseko kano ne batukyusizaamu kino kigamba nnyo n'abantu abejjanjaba nti bwe tubanga twejjanjaba munno ddayo n'omugamba wabaddewo enjawulo leero tewabaddewo njawulo leero kino kyabaddewo ekiti leero kino tekyabaddewo ekiti kuba baatusiibula ennaku ebbiri ze twasooka okubeera waka wano nga tulinga abatali basiibule obulumi buyitiridde ekintu nga kimunyoola nenkubira dokita nemuga dokita olukinda agamba luyonjo terumuluma ekintu nga kimusimba nnyo agamba kikola wuuwuuwu olwo n'afulumya biri ebiwuka wuuwuuwu n'afulumya nangamba kale kati zennaku ebbiri ze tukyusirizza eddagala ne batuwa kano akapapula kalamba kapaaka kati bwe baatuwadde endala empya n'olaba nga obulamu buzzeewo era gemaanyi ago olaba gayina bagenda tutambuliramuko obena tutambuliramu nakedde edda wabweru nentambulamu kuba guno gubadde nga gujja ne gunyoola oguntu ogwo ne gujja n'obulya nga ogwokwa nga guli ebiyoka nga bikaaba nga kikusimbamu ng'ate olaba olukinde eno oli bulungi naye obanga wano wekyasookera kyaleka amabwa ng'owulira ng'ekikkusa naye kati nasuza bulungi okutambula tetugenda kuddamu kutuula nsaba okwebaza abalabi baffe ab'oku YouTube nsaba okwebaza mikwano gyaffe
abali e Uganda mwenna basonze ssente nsaba okubategeeza nti ennyumba nga bwe mugira by'ebifaananyi awo weetuuse tuyina essuubi ly'amaanyi tujja kugiyingira essaawa yonna nsaba okunkwasizaako kulaba nti tumalirize bwasigazaawo engalo ezikuba engalo kuba ndabe ate nno mulongo tezandikutuse tontawaanya tontawaanya nze nazikutula naye lwaki zaakutuka ne ziggwawo anti kati mu buto ye mama wange yatya okuzisala baali baŋŋambye engeri gye nnali omuto bino babisalewo ebiti zite nesiga naye era nkola bwenti nkuba engalo kuba kunya lugoye ndukwata bwenti n'enkunyiza abaana bonna 7 mbazadde nga siinaako mukozi nga nze mbeerabirira naganya okuseka sanyu eryaki gwani akola nze ani maama ayingira wano wa mulongo nange nenyingirako matiribona nga mpulira ngatya nogatya maama mukama akumpeera omukisa munnange naalongo yeebale kunzaalira yeebale tonkwasako ngalo zonzo zange toziraba teka tuteekawo tulabe anti bwe naalongo teyakusuula naye nze mujja wama naalongo teyakusuula naye nze mujja wa maama yeyanjo kyanga ndi muto ensi bwetyo naye abamuzadde naye abajja kuza naye aba alibeera anyway tetukolima naye ensi bwetyo kyona kyolaba wano ofunamu ekyokuyiga nti gwayisa obubi omuntu embeera ensi eno ogenda gikungula ddi naye mukama yasinga okumanya saba okweyanza abaana mwenna ab'ekkooti y'amaka bampe ku simu awo mbabuuzeeko wano katono abaana mwena ab'ekkooti y'amaka mbabuuzaako gwe tereera tugenda kutambulamu ogira weewummudde mugira wesika otereere dokita yaŋŋaanye okwogera ennyo yaŋŋaanye n'okukola ki n'okutawaanya ennyo bonna addamu n'okolola ng'ogenda koddamu n'okolola bwe nti nenkukwata ng'okolola ng'ogenda Nasolo Hasfa mwebale kulaba kkooti y'amaka mwebale obuyambi Mpole Rose mwebale obuyambi Aisha Ashai Kayemba mwebale obuyambi mwebale kutuyambako Hadija Birabwa security wa Mami Sarah nkweyanza nnyo Nakasifa atuma mukwano mwebale kubeerako Sarah Nasubuga na Kibuule Julie Muwanguzi Kasozi mwebale kubeerako Nantale Reste mwebale kubeerako nenebaza mikwano gyange mwenna abasubscribinga omuyimbi Olisha M n'abaviewinga oluyimba lwe bayita muliro mwebale nnyo mwebalire ddala munange tulina kweyagala ffe nange kkooti y'amaka buli omu atuuse munne ku ntikko tusobole okwebeereramu tujjukire nnyo ti bwe tuwagira buli wa kkooti y'amaka kyakola tuba tumuwadde ssente bwe tuwagira tunda emifaliso bwe tuwagira tunda TV bwe tuwagira tunda ebizigo ne twewagira ne twebeereramu tujja kwetuusa ku buwanguzi tewali muntu agenda kuvaayo kuyamba kkooti y'amaka ffe kennyini ffe tulina okweyamba Namwanje Fatima webale kulaba Rita Evans Kalule Robina Nakinobe waliwo omuntu muliza wa kkooti y'amaka bamita NLSSSB aviewinga nnyo Nolisha M bambi webale kubeerako tukwagala nnyo Fatima 99 webale kubeerako waliwo omulala bamita OKU abeerako nnyo ku kkooti y'amaka Kalungi Immaculate webale kubeerako Hazihalu Ndawula oyo tuba naye ebbanga lyonna mu kkooti y'amaka webale nnyo webalire ddala mukwano omukama Katonda akuddizeewo Juliet 90 ogamba otya Marian Simbi Mami Sarah ogamba otya Zam Matovu ogamba otya mukwano kansubire nti oli bulungi njagala okubuuza ku Nakiganda Lydia Violet Kasirye Farida Kobugabe Bridget Nabwire Morini waliwo n'omuntu erinnya lye lyatulema okukwata kuliko FGHJBVGH then space n'obeerawo capital HHHFFUR webale kulaba obeerako nnyo naye erinnya lyo lyannema okwogera Christine Nalwadda mwebale kubeerako
Madrin Nakabiri mwebale kubeerako, Susan Kizito, Mariam Nantale, Alice kansubire nti nno mwenna buli kimu kitambula bulungi. Esther Nasubuga Kalungi, Shifra, Aisha Namaganda, Praise Evans, Maria Nsimbi wa Mami Sarah, Christine Nalwadda, Nembuuza ne ku Madina Nakabiri mwebale kulaba kooti y'amaka. Baagaliza birungi byerere bantu bange. Byama mato bikyali wano naye ate Friday jja tulina omulwadde ate gwe tuyingizaawo. Banange simanyi bwe mugenda kukola naye ng'ekyokukola tewali, ffe twasalawo okulya omunnyo okulaba nti tuyambako okuwa abantu abalala essanyu. Mwebale nnyo abatuzimbiddeko, mwebale nnyo ababaddewo mu bulwadde buno. Tukyabangibwayo mu ddwaliro. Mama Mato nga bw'annyonnyodde, bulijjo abalwadde bentwala mu malwaliro nsasulako haafu. Biru bwejjanga mugamba abe wammwe banoonyeeyo, nange nnoonye. Naye ate era ebiseera bisinga mmaliriza buli gwe ntutte nga ne haafu tefunise okuva mu bantu be. Naye sijja kukyevuma. Tujja kunoonya, tujja kutunda ebikalu bye tulina. Tujja kutunda. Tolina ngeri lwaki otuula mu ntebe nga yonna egonda ng'ebuukabuuka nga waliwo omuntu anoonya ekyokulya n'ekyokunywa. Waliwo omuntu anoonya panado. Waliwo omuntu anoonya ebiwuka ebimuli mu mubiri byawangaala nabyo okubifulumya. Banange ffe tulabyeko. Ne tulaba. Ate ne tukkakkana. Ne tutegeera nti eno ensi tetwemazangamu. Ne tutegeera nti eno ensi tugiryako makoola. Ne tutegeera nti eno ensi tubeerewo nga buli omu ayamba buyambi ku munne. Alaba olunaku olw'enkya. Kuba naawe Katonda w'anaakujjululira tomanyiiwo. Mama Mato, kale basiibuleko. Bannange, nsiibula neebaza abakooti y'amaka. Mama Sarah, nze simanyi na kumanya kubanga obadde ku kitanda, obadde ku nze ndi mulwadde, naeko abaana gwe olina obbawa ekyokulya tebalina maama nga gwe byonna. Nkamba nyumiza abaana. Bulijjo bwe tugenda Mikel otula bagulyayo ku busooda. Ati omanyi bwe batumye omuzimbi Katumba. Gamba maama oba tajja fe atuweereze sooda. Babadde bamanya ggulo ngenda. Kati naaba n'abuuza mama nti bampita Mama Mato. Mama Mato agenda kujja. Ko ye tagenda kujja Mama Mato alina ebimutanya. Ko oba tagenda kujja fe atuweereze sooda. Naye nga bayiza banakuliisa abaana omusanvu abali eri. Abaana omusanvu abali awaka ng'ate gwe olina n'omulwadde. Siina mulwadde, omulwadde aliwa? Nze nga gw'ojja ku kitanda n'otujjanjaba ate n'awaka n'osigala nga gw'osigaddeyo nga taata maama. Mukama yekka nze buli lunaku sisobola kwebaka nga sikutadde mu ssaala zange kuba sirina kyakukuwa, sirina n'abakooti y'amaka. Naye Mukama abampeera omukisa n'obuwangaazi ne kye muyaayaanira kyonna. Amiina. Kale tetugenda kusukkakaawo katufulumemu wabweru awo tubatambuliremu katono nnyo. Mulabe nti olukindo lw'emujjanjabye luwonye era lusuuse. Tuli mu mbeera nnungi sofa. Tubuzayo ndooza nga wiiki emu tube nga tuddamu okukola emirimu gyaffe bulungi. Kyonna ky'oba osobodde okutufunirayo oweereza ku 0776 10 11 15 0776 10 11 15. Nebaza kuru yonna eyo kooti y'amaka bwe tubadde tuteeganya nga tugenda mu mazzi eyo mu bisooto mu swampu ewa Mama Mato. Bwetyo ne mbasaba nti n'ebizibu ebijja ebirala byonna tukwasize wamu tubiwangule. Agali awamu ge galuma ennyama, okwegatta ge maanyi. Kale